Kale olutambi luno wano tuli ku ddwaliro ekitovu lwakwatibwa ennaku z'omwezi nga 12 ogw'omukaaga 1997. Zaali ssaawa 3:35 ez'okumakya. Namungi w'omuntu yali azze okukuba eriiso evvannyuma ku Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde, era wuuno olaba wano baali bamusitula nga bamutwala ku mmotoka pick-up eyamuggyaawo okumutwala mu maka ge e Bubondo. Kale muntu wange, olunaku olwaleero giweze emyaka 29 bukyanga Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde afa. Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde yafiira ku myaka 39. Yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 5 Desemba 1958, yafa nga 11 June 1997. Obudde buno yandibadde aweza emyaka 68. Ono yafiira wali Kabaale Bugonzi abasinga we twakazaako ti ekkoona ly'Abasudde. Yali mu mmotoka ekika kya Land Cruiser, ng'emmotoka eno baalimu abantu 12 era emmotoka ye yafiirawo ku sport. Then mukyala wa Fred Mbalire Kateteyi amanyiddwa nga Nakayiza Fiona ye yafa oluvannyuma olw'ennaku 9. Kale muntu wange, nkwebaza ekyo gyonna gy'otuusaako engalo. Weebali okubanga ongoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Woba tongobereranga nkusaba nti ngoberera ku Facebook, TikTok ne ku YouTube. Subscribinga ate era oteekeko n'akade okubeera nga osobola okufuna notification zino. Muntu wange, gwe eyeetaaga bino ebyaffe ebya Kadongo Kamu, nkusaba nti jangu ekasubi ku basooka kwavula stage. Bwe weesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5, ntandikira ku nnyimba za 15. Oba olwagala wano ku WhatsApp nduteerako nusu 10, ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Ebivvulu nga bino Muzeeyi Kalali wuuno tumulaba akyaliko wano emabega. Baabano baali balinnya pick-up okubeera nga Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde bamwolekeza. Muzeeyi Kalali era wuuli omulaba y'ono wano mu nsonda, y'ono Muzeeyi Kalali wuuno. Muzeeyi Kalali so yaliwo nnyo. Ebintu bino w'oba obyetaaga osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwavula stage. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0770 79 12 04 oba 058 98 77
34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Kale muntu wange nkwebaza ekyo kyonna gy'otuusaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Olunaku olwaleero tuli mu kujjukira Omugabe Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde eyatuva ku maaso emyaka 29 emabega, era amawulire gaali gantiisa nnyo. Kyali kikangabwa okuwulira nti Omugabe atugenzeeko. Bingi byayogerwa, bingi byafumiitizirizibwa, era oba oli awo n'okutuusa kati ebibuuzo bikyali bingi ku nfa ya mukadde waffe Omugabe Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde. Ekire ekikeeseza olunaku olwaleero wali mu maka ge e Bubondo wabaddewo okumujjukira, era nga abawagizi ab'enjawulo babaddewo okubeera nga bajjukira Omugabe Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde. Abayimbi babaddewo n'abamulekwa ndabyeko Honorable Kiruuluta Nkeretanyi abaddewo, era akyamudde abantu. John Bosco Mulyowa naawe weebale nnyo, weebalire ddala. Abayimbi ndabyeko Mukwaya, Daddy S oba Tugunda ly'abakyala, ndabyeko Mukyala Nannyonjo, ndabyeko Omukulu Nsereko, then ne Namwandu naye abaddewo. Aisha Nakitto, awo Thomas Batenda Sserunjogi abadde musaale nnyo mu nteekateeka zino. Kale bantu bange, embeera bw'etyo weebadde. Ekivulu ekyo nkibateereddeyo osobola okubeera nga olaba ebibaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Basudde we yafiira yali muntu eyali agundidde mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu, era yali musajja nnyo wa nkizo, nga mu kubeera nga alambika abantu nga ayita mu kusomesa, okubalungamya, kosa okubasanyusa ng'ayita mu kitone kye eky'eddoboozi n'okunyonyoogera olutamba. Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde yafa olunaku lwali lwa kusatu, naye olunaku olwo activities mpitirivu ezaaliwo mu maka ge eggaba. Waliwo okusanyuka, jjukira yali aguze emmotoka gye yali atwala mu kyalo okubeera nga eweebwa omukisa ne bakadde be bagirabeko, era awo wennyini ng'atwalira ne mukadde we eddagala eryakiza Katende, kw'ossa n'okuba nga bagonjoola ensonga ezaaliwo wakati we ne muto we Thomas Batenda Sserunjogi. Jjukira waaliwo obumuulumuulu nga buva wano ne wali naddala mu nnyingiza ey'ebyenfuna. Kale bwe gutyo ssaawa we zaawerera ddala ssaawa emu, Omugave baabakira emmotoka ne beessa mu ly'Eddemeezi okubeera nga bagenda e Bubondo. Emmotoka eno yalimu abantu baali 12, mwalimu omugenzi Fred Mbalire Kateteyi yafa mu 2024, mwalimu Sylvester Busulwa Diliisa, ne mubeeramu Thomas Batenda Sserunjogi, Ssemwanga Ssaalongo, mwalimu omugenzi Fiona Nakayiza. Jjukira nti ono eyali mukyala wa Fred Mbalire Kateteyi era nga naye yali memba wa Kabulatta. Era Fiona Nakayiza kye nategeerako nti mu kabenje kano akaabatwala yali lyamugema, era omwana nti yaggyibwamu. Mwalimu Kamya Charles Ssebunya ne Ssenga Nabukalu oba mwanyina Basudde Nabukalu, kw'ossa ne Nankinga Victor. Nankinga was around 3 years. By then was around 3 years. Mwe abalaba ku bintu bino naddala mu lumbe nabalaga nga Victor atudde Muzeeyi Ssebata wano yali amutudde mu magulu ge, ye mwana yali eyasumatuka akabenje akafiiramu Omugave Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde. Era amawulire ag'okufa kw'ono kyali kikangabwa, gaali mawulire ga ntiisa eri ekisaawe ne Uganda yonna okufa ne gyekoma, kubanga jjukira nti obudde obwo Omugave yali yakaviirwako mukoddomi we, mukwano gwe, mukama we Livingstone Kasozi White ennaku 21, ate naye olumbe ne lujja ne lumutwala. Bingi ebyayogerwa, bingi ebyaliwo, naye bw'etyo oba oliawo yali nteekateeka ya Mungu.
kale omugave luno lwe lutambi lwe yasiibuza ensi eggwala yalukwata mu studio ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omukaaga 1997 ye n'afa ennaku z'omwezi nga 11. Kyebagamba ti buli kyokola kola mu bwangu. Nabanyumizaako emboozi embeera bwe yali mu studio ng'agenze ng'alina nga aliko ekyebikiro nga kubanga yasanga nga waliwo abali mu kukwata n'abagamba ono ye mukadde Dimitria Namuyalo bambi nga yeesansabaga. Embeera eno ffena tugimanyi naddala nga oviiriddwako omuntu wo. Kale embeera bwetyo bwe yali. Kale ekyebikiro Hamani basudde kyamuliko kubanga yalaga nti nze nyinza obutadda we mutankwatira ennyimba munaakwatira mufu. Kale ebintu weebityo era we baavaawo n'ayitirako ku Happyland ekibuye agenda asiibule ku mukama gwe Bisegerwa eyali nannyini Happyland obudde buno gye tuyita Big Bar emabega yali C&C eyeeyongerayo paka wuuyo Nsangi era ne babaako ne gwe baabuuza we batuuka Erukaya era nawo ne bavaamu babeere nga Fiona Nakayiza abuuzaako ku baaba oba abuuzaako ku sisita we omugenzi senior woman Irene Nakitto eyali n'ekibiina kye ekya Zebra Assorted Singers nga bali ne oweewe Dr. Fred Sebale n'abayimbi abalala. Fiona Nakayiza wagenda mu ndeeyo yamalayo akabanga ekintu ekyawaliriza omugave okubeera nga agenda alabe ono ki lwaki aluddeyo. Kigambibwa nti ebyali birungi waliwo okusika omuguwa wakati w'abakulu n'abakulu olw'ensonga ezimu era nti omugave agenda okuvaayo nga anyiize bw'atyo n'agibakira. Era bangi bagamba nti bwandiba obusungu nga bwe bwaleetera Baaso okubeera nga agwa kabenje kubanga nti yavaayo munyiivu. Abamu bagamba nti gwandiba omwenge kubanga baali bataddemuko. Kale bingi naye tebitegeerekeka. Then ne wabeerawo nti wadde yeekanga emmotoka kubanga mu interview gye nakola emabega gye nabalagako omwami oli tulaga nti ekifo ekyo obudde obwo kyali kiggwamu nnyo obubenje era ekkoona eryo lyali very sharp naye ligenze litereezebwa sharpness ng'evaawo bagenze nga bagikendeeza. Kale bw'atyo Haman nti we yeekanga emmotoka eyali eva erudda lw'e Masaka bw'etyo emmotoka n'ewaba n'emujja ku mukono gwe nga bwe nabalaga n'emutwala n'emukulugusa kumpi meters nga 100 okutuuka nga egenda eyita mu kyalinga kibira waaliwo emiti egy'enjawulo okutuuka we yatuuka n'etomera omuti ogwali ogwajjambula we yasirikira. Ebyo ebintu byonna nabibalagako. Kale bwe tutyo amawulire gano gaakanga buli omu we yali nga takkiriza nti kituufu kye bamugamba ti Ssaalongo Haman Ssemakula basudde kaweddemu kubanga baalina kiri ekikangabwa eky'emabega era bangi baawunga okuviira ddala ab'omu nju ye. Aisha Nakitto akugamba nti yafulumira na mu Peti ng'awunze nti omwami eyajja ow'akapiki okubanga amutegeeza nti munaayi eri bibi ye yali alowooza nti ono awunze nga azze kubika nti Ssezaalawo Eriya Kizza Katende afudde. Kale buli omu kyenkana buli omu we yali amawulire yaga receivinga mu mbeera eyo yakyekango okuwulira nti omugave afudde. Kale muntu wange nyongera okutegeeza B is a hotel and bar bali wali Ensaggo. Kati gwe ayagala okubeera ng'osanyuka genda oliise ku bulamu. Olunaku olwaleero FIFA World Cup etandiika wali mu ggwanga erya America nga beegase ne Canada ossa ne Mexico. Nga w'omanyi nti abamu tebamanyi kwaniriza bagenyi. Eggwanga lya America lyefuulidde abantu. Refari
asinga okulamula omupiira ku lukalu lwa Africa ava mu Somalia baamuganye okuyingira mu ggwanga lya America nga bagamba nti omukulu ono alina akakwate n'aba Al-Shabaab era bw'atyo eggwanga lya Canada lyo lyamurisiivinze. Emabega awo twalaba eggwanga lya Iran lyagamba nedda tetugenda kubeera mu America. Baabagaana okubeera Vancouver era bw'atyo ne bawalirizibwa okubeera nga enkambi bagenda ne bagikuba Mexico. Kale weebityo noono refari Mexico Canada yamuyise nemuwa yo entry okubeera nga emirimu gye agikola era bwe gutyo n'aba UEFA bamuwadde omukisa okuba nga yagenda okubeera nga alamula UEFA Super Cup. Ogwo omupiira gugenda kusambibwa club ya PSG eya Bufaransa ne Aston Villa eya Bungereza. Oli yatwala Champions League, ono n'atwala Europa. Kale bwe gutyo ebyo bye biriwo. Ebisingawo kunyumirwa emipiira ogenda ku BZ Hotel and Bar. Sanyukamu n'ebisulo weebiri. Omupiira gutandika ssaawa 4 kati giri egigenda okuddirira mipiira gya kiro. Ndowooza ogunaddako gujja beerawo nga 12 lwe lw'omukaaga. Kale 12 lwankya 12 lwankya. Kale mugende muwagire. Tulina Kikaya College and Vocational School badde ne boarding arts ne sciences basangibwa ali e Bulenga. Twalayo omwana bamubangule. New Subs Fashions abo bali ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala. Tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Arua Park, Isa Wilson 1, Health Link Pharmacy Wekoma, yambuka amadaala ogende nga obeere nga osobola okwefunira ku byambalo eby'enjawulo okuva mu New Subs Fashions. Kale bantu bange abawagizi ba Ssalongo Herman Ssemakula basudde mwena gye muli atumiddeko mwebale kubeera nga mwagala mukwano gwaffe. Then Susan Sozi ndowooza ne Mwami Makombi ba Mwami Nsereko ba Nannyonjo ba Mukwaya n'abalala beemanyi ne beesimanyi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati awo wennyini ngenda kubeera nga nnyongera okwebasa abawagizi ba Kadongo Kamu okungoberera entakera era n'okubeera nga musiima bino byenkola. Kale olunaku olwaleero bwe tutyo bwe tutambudde. Ssalongo Herman Ssemakula basudde yatuva ku maaso. Ssalongo Herman Ssemakula basudde yatuva ku maaso. Ennaku z'omwezi zaali zigenderedde. Wano ndabawo ba Namwandu ba Aisha, ndabawo Namwandu Florence Namanda, Namwandu wa Livingstone Kasozi, ono ye Mama Dimiti. Kale bityo ebintu we bitambudde. Nsaba abagenze ntegeddeko muzeeyi wange Celeste Kasule agenze ayina minisita agambye amuwerekereko era gye bali. Kati awo wennyini ntwala omukisa guno okwebaza muzeeyi Celeste Kasule munange gwe wasooka okumpa omukisa okubeera nga nange ekisaawe kya Kadongo Kamu kintegeera. Ennaku z'omwezi nga 11 ogw'omukaaga 2016 twali wali ku Kalinda e Makindye. Weebale kubeera bridge era nze n'abantu bensisinkanye abasinga mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu patili olwakubeera ggwe. Muzeeyi wange Sekito Frank mukodomi wange namusisinkana ku lwa muzeeyi. Williams da Selecte Mubende namusisinkana ku lwa muzeeyi n'abantu abalala bensisinkana. Era oyo yanteeka mu mmotoka munnange nankulugusa. Twasookera Gomba eka ne tuva awo ne twolekera Masaka paka wuuyo ku Laston Gardens ekijja bweni. Awo we twava ne twolekera e Bubondo. Kale nsiima ebyo byonna. Olunaku olwaleero tebaddeeyo kivulu olw'embeera ndowooza wabaddewo Gozilin nga byenfuna tebibadde tebiyimiridde bulungi, y'ensonga lwaki tetubadde na kivulu leero, naye at least ekiro ky'olwaleero tusobodde okuba nga tubalaga ebyo ebibaddewo nti bategeseewo akandibadde nga akasiki. Kale Kiwomutomero Kisenkota munange weebale okuba nga wangattako etoffaali. Ssalongo George William Kyagulanyi Lule munange nkwebaza entakera. Abantu bange ab'emboozi ya Kadongo Kamu
mwakola kinene okubanga nze nfuuka kino. Mukyala Namuyingo Anslevia bakola kinene, Babuzigi Moses n'abalala mwenna. Kale bantu bange